kuba ekituufu tukiraba eno bakyanyuma nnyo mubakavaayo ku by'entobe eri eyajjajja bali eyo mwana ate batajja kati nno baaba ya sayansi bwe tulowooza binaabatiisa tebajja nakutya kubanga baaba ensonga yonna eleese abantu bangi kati tulinze kuwulira nti Besigye ajja oba Bobi ajja. Okera nibisanga wano umanya amawulire agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. Bavudone batendeza President Yoweri Kaguta Museveni okusinza ku bigambo byeyogedde juzi wano ne bagamba President bw'abayogerako eri eggwanga omulabanga musajja w'amaanyi ayogeza mu baveera wa kitiibwa kirabika agwana ekisanja wagenda okwesimbawo ku bwa President ku bw'emumpi Nelosi 5 wulira kino ekigenda okubanga oyitiyitamu okusunsula empapula zonna okuzeekennenya ngamba kali akakiiko akawaggulu akekennenya empapula ez'abaagala okwesimbawo kongezeza ssente okuva ku mitwalo 75 kati beetaaga miliyoni 2 omwavu tuulake tumukunde yesimbeyo naye kuba President avuddeyo n'agamba yambannafu aba Electoral Commission lwaki muvapya okuleeta elections essaawa eno coronavirus ng'ali mufe mwandibadde mwongezaayo okulonda wawalalalala ebyo byonna ng'obitadde bali abakulembeze bakyoli bavudde ne beegugunga bagamba bannange omuggalo gususse gulina okukendezebwako abantu balina okubeerawo ne bakola ne banoonyako okulya bannange mujjeewo olwokoddawuni ensonga y'abasawo naddala bali mu kujjanjaba covid wulira ate kino okuwulira ngo n'omutima gukweggunda abamu mu bitundu bya Hoima ensako yaabwe tebabifuna munnange ne ssente ze balina okuba nga bafuna tebazirabako Kaba Uganda Medical Association bagambye nti ensako eno bwetaweebwa abasawo bano mujja kukiraba ebyo nga bikyali awo kati wulira binaate bigenda mu maaso tojja bitegeera naye tulina okufuba okulabawo bitegeera poliisi etandise okunoonya omukyala mukadde wa myaka 64 bannange naye mwali mu babbi ba boodabooda wawalalalala nga lukyakaabira okugyawo omuggalo nga tetunaweza n'abalwadde 10 wulira ate bino Kenya emaze okkoona abalwadde 50,000 bweddo kyokanga bebaliraana abaffe President Museveni balingizaako n'agamba olaba eri kiri bwe kiri nange kankole bwe nti tulabikanga tukyali mayumba ensonga y'akalulu ku TV ne radio eyingiddemu ate akakunizo kawuliro ly'okootegeerebwe kinaabeera waliwo gyojjogenda ng'olulimi tolumanyi ate ng'olina kwogera mu lulimi lw'abantu beeyo kati omutaputono tumwekengedde oyinza okwogera ebirala ng'avuunula birala abasomesa bahana bannange mwansanyusire saidi z'abali mpozi n'abalengedde ensangi mwagamba ebyokusomesa ndoza katukyuseemu mpozi mu nkuba kati batandise okukola ze bayise empozi ezo za kabinyozi tiles zimayigatako ne pevasi abasomesa mwandibadde mulabira kuba nno namwe ne muyiye emirimu emirala nalabe n'omulala asiiga langi musobola n'okusiika kabalagala wawalalalala abange yesero kinaye
mpapula za buyigirize aba Uganda National Council simanyi for Higher Education bavudde ne bagamba nti tukola omulimu munene nnyo mu kunoonyereza ku mpapula z'abagenda okubanga beesimbawo kakatwongeza ssente ekibadde emitwalo 750 katwagala milioni 2 lwansonga ebintu bino muba byagala mbwangu tulina okontakitinga amasomero yonna gye mwasomera institutions zino bwe ziba ziri bweru tuba tulina okuzinoonyeza buli okubanga tufulumya ekiraga nti nno wasoma kati atalina ssente mbyobufuzi kule wo n'oludde bababuuza nti ate tegese olwo laki mbyobufuzi naye tugenda kufiirwa abakulembeza abalungi olwa ssente zino ebuzibu ssente nyingi kakati awo tabu egudde kubanga bo bagamba nti mulimu n'okugenda mu makooti nga batuchallenginze nti anti kati empapula zobanga council yaziyise for education kakati ate ne tuzuula nga zaalimu ebirumira ate yo yevunaanibwa kati kye bava beeteerayo akatanda kano kwe banaawa nga kaba kakasasulira costs ezo zonna waayo milioni 2 kati sente ziweebwayo nga wewandiisa zo zikola ki ekyo electoral commission anti zikola ki kati ezo bakuwaako oba tona naagira nze wa electoral commission nze byabakama ntabukira nze bano benategedde bo banyonyodde ensonga ate ziri kakati eri electoral commission bwowaayo sente z'okwewandiza kisookera ddala tosookeza ddala zikulaga nti oli siriyasi obwa pulezidenti obwagala sasula obukadde 4 bwezibanga zibasabye ekyokubiri bayinza okuwako abasirikale naye ate abasibe bebagabira abakubwako babakubirako okubisaako obukonge kyokka ate nga bafuna sente okuva ne mu gavumenti nze simanyi nvaako tonkubira bwereere nze ndese byanmuliawo naye walonda mukadde wa myaka 64 mu myaka 6 Janet Katawa Museveni yawoze 72 birthday ye omukolo 72 72 years of age kyekye mukyala nga muto nnyo 72 years of age ate oli 5 jajja naye si kya bulijjo omwami esingako omukyala emyaka omukyala Janet omulaba she looks even not buli omanya ali mu 6 atano munana ndoza okwefaako naye naawe kakati naye jajja mukyala tumbanjayo akatambi kadduyiro n'amagezi ategeere omusiru asiwanye ddala